kati Mondo n'agenda akola ekyasembayo ebigambo bye yayogera ng'ayaniriza Bobi Wine. Ne ngamba Mondo ono kirabika tategeera waali. Ebyo kati ffe twabisigaza abanywa bitya. Mondo engeri ebigambo bye yayogera singa tubinoonya wano jja nakwewuunya ng'ayaniriza Bobi Wine. Mondo agenda okuva ku katuuti awo ng'amaze okuwa Bobi Wine n'omusiibula nga baguddewo fayiro ye. Mondo bamukwata ne bamuvunaana nti yeegatta n'oyo pasita nga olaba ebyange bibamuvunaana yeegatta ne pasita oyo ne babba abantu ne bamuteekako abantu bamuteekako Hillary ne bamuteekako Catherine kusaasira ndoze bamuteekako betumanyi nti bonna beegatta ne babba ki ne bamubba. Kyokka ekirifana ekinewuunyisa we nasomye ebbaluwa ya Mondo gye yabadde ayogera, Mondo yagambye abantu be baateekanga nabo babavunaana nti twabba abantu bo babagjeeko ku fayiro ne baleka koozi. That is his problem. That is one. Mondo agamba amasimu agamukubirwa tasobola, he can't maintain that pressure. Mondo oyo nze simanyi nti abaana asobola South Africa kozi ng'asobola gisobola engeri gy'abaddeyo nga musumba ebyobusumba ebyakola. Wabula olaba omusajja abadde asula ebbunga asalawo n'agenda South Africa gye mmanyi nga togenda kubba. Kitegeeza pressure gye bamutaddeko n'okunyigirizibwa kw'amaanyi. Kino kiddayo kiri kye ngamba abantu nti bannange ffe aboogera bino mu Uganda tuli batono, bwe mutatubeererawo bajja tumalawo. Kati Mondo agenze Gashumba oyo mulaba, Gashumba agumya mutwe, singa Gashumba adduka dda mutwe oyo Gashumba era tomanyi byayitamu ugambye. Kati Mondo era Mondo ngenda kwogera naye ngende mbawo exclusive nga ya Mondo yekka. Yawandiise ebbaluwa n'aginyonyola Nakalema n'eri president. Ate bana basajja okumabazi basooka ne basibe emikutu gyo. Kati Mondo tusobola kuba nti Mondo asobola okunoonya president n'amubula kubanga bagendayo ne bugembe musabira. Kitegeeza we yatuuka baali bati nga tebasobola kukkiriza Mondo okwogera na president. Siraj ng'ayambalanga president Museveni n'ateekako ebintu ayina abamuku nga kanisa ye bagimanyi ab'enaale bw'otoba w'enaale mutoyingiramu. Naye nga Siraj asobola okuŋŋaanya abantu okuva ebbombo paka Luweero paka nga basumbanga n'omukima 15 abaleeta. Yalina obusobo, yes. Yalina weakness. Ebyo by'essente simanyi sonda, yes. Naye bw'oba oyagala people, real people, Siraj yabayina. Bakubye guy ate bakyamukuba kubanga akyali mukomera. Era drone bwe jampanga nanga tatomanga munyenye yabadde ita nze musanya ne musanga mu ggulu ntegerawo nti ngenze mu Geyeni. Namara nsange nanga mu ggulu ntegeera nti nno nazze mu Geyeni era nkubirawo enduulu nanga malayika ankyusa. ebisigadde tujja bategereza mu maaso nimwe bali kwekumira ku mukutu of the Flash Channel Uganda tushali mbaweereza mu nsonga ezindala mu ggwanga ne Wisdom Kayo mwana omulalo mekeka yanywa amata omutali mazi tuli naye wano okuyisayisaamu naye ensonga maye ne batutudde mujja kwewuunya oba wanaffe tetumanyi wetutudde temutubuuza ebiseera byatandika bya Labadaba style tujja kukolawo nga tuli mu nsisideyo nga tebategeerana gye tuli bajja kitegeera kakati nono ensonga ekayo Wisdom Mondo kiche kimuddusa ekyokubiri ne nabbe simanyi nabbe omukazi Mondo tuli mu nsi ki kakati mbalamusizzaako abalabi baffe aba Flashlight Channel nga mbeebaza bannaye okwagala Wisdom mwagadde Wisdom bantu munjagadde era njagala nnyo tugenda kutandika anayagala okulangira bannaye ku channel yaffe mugiraba edduka simanyi kye muliko okulonda kwawedde mwanguyire ddala. Therefore ekya Mondo abatamanyi story ya Mondo bayira taata yali mulwanyi Mondo taata we oyo musajja gwolaba Mondo oyo twali ewa Pastor Yiga bwetuba ewa Pastor Yiga Mondo oyo amazima yali communicating ne Bobi Wine okujjaawo kubanga nze nali mpitawo
sikumpamba nali njagala kupakinga somewhere abaana ne bajjawo bamawulire ne wisdom kati nenvaamu nalina of course omukumi wange nasigala nga avuga emmotoka ne twambuka kati kwe kujja mu kolo Bobi Wine wajja kati Mondo ye yali MC kati Mondo ngenda okola Mondo agamba naye tulina omuganyi ali mukubajja abantu bategera nti ki Bobi nga boogera ku Bobi asimayiringa kati nga wadde manju nga bamulaba wakuba essimu ntuuse osegedde communication Mondo gyayina. Having said that Bobi atuuka byonna ebyaliwo kwa Bobi agenda otuuka okuvaawo nga n'abasirikale bakola kibabonga nalaba abasirikale babonga nga Bobi atuuse osegedde nga atuuka bwati naye nga abasirikale babonga naye kati Mondo n'agenda akola ekyasembayo ebigambo bye yayogera ng'ayaniriza Bobi Wine ne ngamba Mondo ono kirabika tategeera waali ebyo kati ffe twabisigaza abanywa bitya Mondo engeri ebigambo bye yayogera singa tubinoonya wano jja nakwewuunya ng'ayaniriza Bobi Wine Mondo agenda okuva ku katuuti awo nga amaze okuwa Bobi Wine n'omusiibula nga baguddewo fayiro ye kolo yes kati Mondo ebitona binako bwino wana bikusa anti ngubuulira oyo omusajja gwe bavunaana Siraaji yali mukwano gwaffe ffenna mukwano gw'oyo Hillary gwayogerako oyo presidential advisor n'amaanyi wakabi mukwano gwa Catherine Kusaasira mukwano gwa buli blogger b'omanyi ababenaale oyo muvubuka yasinganako president oyo gwolaba naye okumanya gavumenti eno ekoba nze gavumenti eno abantu benali nzikiriza nti bakuba Brian White eyandibayambye mu bavubuka boolaba wano ne bamuteeka wali kyova olaba bano abantu abeetodde President Museveni si bonna nti bamwagala kubanga akalulu kano kabadde nnyo nga kasalibwawo bavubuka oba kateekamu bantu bavubuka gwe bakkiriza mu mwenaalemu gwe nali ndabye is Brian White one bwagamba okujja ne ssente azireka ne projekiti ze segera sirabanko omuntu avudde wano mu ssente n'agenda mu mambuka n'akuŋŋanya abavubuka baayo abasukka mitwalo egyo oyo nalaba musajja oyo ekyokubiri nalaba omusajja oyo ng'alina ettaka erisukka eka ebyo ng'akakuzimbako ssente y'abavubuka is Brian White naye kubanga abalinanya President Museveni tebaagala bantu babakolera naliko omukulu omu eno gyengaye gye bantwala ati owulidde gye bantwala ne mugamba naye muyina ekizibu kimu temwagala babakolera ate mubasiima naseka nomugamba nze nkubuulidde Brian White oyo tebandi mukubye batyo wamala okuba Brian White omuntu omulala gwe nalaba gwe bakobye ng'ensi temumanyi oyo Pastor Siraaji Pastor Siraaji oyo golaba wadde nze ebisigadde ebyobubbi bye sibimanyi ye kanisa gye natunula gwenti nga buli ayingiramu otoba wa movement so yingiramu gwe kanisa gyindageeyo Siraaji ng'ayambalanga President Museveni n'ateekako ebintu ayina abamuku nga kanisa ye bagimanyi yabenaale bw'otoba wenaale mutoyingiramu naye nga Siraaji asobola okuŋŋaanya abantu okuva ebbombo paka Luweero paka nga basumbanga n'omukima 15 abaleeta yalina obusobo yes yalina weakness ebyo byesente simanyi osonda yes naye bw'oba oyagala people real people Siraaji yabayina bakubye eggaayi ate bakyamukuba kubanga akyali mukomera otegeke ngamba kakati Mondo waavaawo bamunoonya bye batya Mondo bamukwata ne bamuvunaana nti yeegatta n'oyo pasita nga wolaba ebyange byebamuvunaana yeegatta ne pasita oyo ne babba abantu ne bamuteekako abantu bamuteekako Hillary ne bamuteekako Catherine Kusaasira ndowooza bamuteekako betumanyi nti bonna beegatta ne babba ki ne bamubba kyokka ekirifaana ekinewunyisa bwe nasomye ebbaluwa ya Mondo gyabadde ayogera Mondo yagambye abantu be bateekanga nabo babavunaana nti twabba abantu bo babagjeeko ku fayiro ne baleka kozi that is his problem that is one Mondo agamba amasimu agamukubirwa tasobola he can't maintain that pressure yo kimanyi Mondo okuva wano yali amaze okukola appointment wano n'abantu bagenda okola ne appointment za TV1 ngalanga ku page enkya ngenda kuba ku BBS simanyi bitya kumba ayokya
bano ne baloba ono akyaliwo n'enkya program bweziti gwe kankubuulire Mondo oyo nze simanyi nti abaana asobola South Africa kozi ng'asobola gisobola engeri gy'abaddeyo nga musumba ebyobusumba ebyakola wabula olaba omusajja abadde asula ebbunga asalawo n'agenda e South Africa gyemmanyi nga togenda kubba kitegeeza pressure gye bamutaddeko n'okunyigirizibwa kw'amaanyi. Kino kiddayo kiri kye ngamba abantu nti bannange ffe aboogera bino mu Uganda tuli batono bwe mutatubeererawo bajja tumalawo kati Mondo agenze Gashumba oyo mulaba Gashumba agumya mutwe singa Gashumba adduka dda mutwe oyo Gashumba era tomanyi byayitamu kati nga olaba abatula abantu tebamanyi wisdom byempitamu bwe ngamba nti bansazeeko oli wisdom mwalimba otegere kye mugamba kati kyetuyitamu nti Uganda okujja kuwe mutatuwagira musaala mu ngeri yonna bwe mutatuwagira nze bemanyi kati abaliwo Uganda nze mmanyi Gashumba mmanyi kaye wisdom nze wano nono omusajja yani ayambala ekkooti ku channel eno Byalugaba nadduli naali mu kyalo ali afenewe ali waka ne ngamba wana abali mu Kampala kuba woweta boti ku Kampala road baba bakugoberera zi drone zigoberera ne kati nadduli osolo gende ewe drone ne yingire ewe ku kyalo muvire ne bagamba motoka yani eno ne wachitako omuliro ne wachitako omuliro ne kati fa abali wano mu Kampala zebe manyi era drone bwe jampanga nanga atotogamba munyenye yabadde ita nze musanya ne musanga mu ggulu ntegerawo nti ngenze mu Geyena namara nsange nanga mu ggulu ntegeera nti nno nazze mu Geyena era nkubirawo enduulu naga malayika nkyusa namara afa bweti neba nenzukanga nga ndaba enanga andi side yeno ngenanga fena twafudde nkuba ndu kuba ntegeerawo ndi mu Geyena wedde emirimu ensonga jowa siranga musajja oyo musajja alimba ne yerimba ne yenyini si oyo musajja ye yanne twali tuwana kayima kulimba ate yenanga ne bamuko is an expert in making statements of lies katonda wange kulimba coach oyo musajja asana okugamba kati ezo results zebafulumiza tutwala okulabula konna okuli ono muvubuka Buzidomu byayogera si bituufu kubanga President Museveni yafunye miliyoni 10 nekyo kye baataddeyo si kituufu eky'omukaaga Bobby n'afuna omutwalo gumu oyo musajja muzibu oyo musajja buli wajja bwati ku media center okwogera ate alina engeri gyakolamu bwati ate gyogende abasajja abakolawo batya emitwe ndaba oyo enanga nebbala mwe baboogera omutwe guba bwe guti kakati bannange nga Uganda bweri tali gwe basse n'omu era kye mwalabye bali bwe mwalabye babadde bagezaako kulumba abapoliisi kale mundu batumedde mmotoka oli omusajja alimba kale tulewa nange munange mpulira byulire kakati kaye kyoliko abantu abagezezaako okuwagira NUP Bobi Wine gyeberimu batuukako kugambye kati Mondo era Mondo ngenda kwogera naye ngende mbawo exclusive nga ya Mondo yekka yawandiise ebbaluwa n'aginyonyola Nakalema n'eri president ate bana basajja okumabazi basooka ne basibe emikutu gyo kati Mondo tusobola kuga nti Mondo asobola okunoonya president n'amubula kubanga bagendayo ne bugembe musabira kitegeeza we yatuuka baali bati nga tebasobola kukkiriza Mondo okwogera na president nze bana basajja mbamanyi abasajja bano mbamanyi muganda wa bagenda Mondo ono simanyi brother oni pastor mbonye pastor bugembe nibage twachale kye kifananye bagenze kusabira president bukamu naye we yatuuka jo nga Mondo tasobola kwogera na president bana abasajja bano newo basanga praise the Lord praise the Lord praise the Lord inzo bulokole bwabano apo sisi kubona na bugenda na mu buli bosanga ze pastor praise the Lord you know the Lord said ojogena mu meeting basoka no mutuka buli omunafa praise the Lord set house buli praise the Lord chobola president Museveni yagamba president Museveni yagamba inzo bulokole nakoma mu jansanvu kasana somo lunyiri olugamba nti
mbuba kube eno omuntu ng'okyusa eno ettama ye Museveni yabagambirawo oba musamiza oba yagamba sibiriimu kubanga nze kyemmanyi nga watuna bwati ababulinaanya baga praise the Lord be babbi abazibu kaye omanyi obudde nakati nakukatudisa emisinde omanyi obudde obusinga nakakira bakina ekintu kino ennaku zino nti reverend oba bishop oba pastor oba mention ba pastor abasumba bonna bogereko omanyi ne basaba esaala naye nga kyebasabira basabira obulimba bwe bagenda okulimbamu abantu but they start prayers with they start their meetings with prayers how to lie and they conclude their prayers for what they've lied to the mass. Chovola batabasola kwagalanga Lwanga. So kagamba naye togede ko anti kati ata abo oyogeda statement nungi batandike okusaba kwabwe they start their prayers with lies. Yeah. Ate okumanya bakugu n'engeri gye boogeramu ndaba mukamaka uyo ayita zibirya uyo yakirira baba tubogera kutobola so nzula njogedde bakino ekintu nange neewuunya otandika otya essaala nga byogenda okwogera bya bulimba n'okonkludinga essaala nga byoyogedde bya bulimba emitima gyabwe gyakaluba kati baagala ssente awe njagala okuwuliza ekibuuzo gwe nkumanyiko oli mulokole oli mwana wa musumba oli musumba mwenyini mu kuyimba bintu byonna bwe bityo tukole ki abasumba tubaveeko bishop tubaveeko abasamu tubaveeko ebintu no olabanga nga kati kankubuulire olaba Lwanga neyajjayo ebintu bya Lwanga mbw alina abaana bano abasumba boolaba abo abalimba bye babijjayo ne baswalirayo yali Mondo yagamba agenda opireeta agenda swaza abasumba bonna anti kati Mondo Mondo yabadde tasobola kusigalawo bamuba side ne side bana basumba balimba bana basumba baneno bamukuba that's Mondo nkubuulira nze ngenda bawo exclusive ya Mondo mba nyonyole Mondo yani manchi gabadde nawo kanaye olaba Mondo adduka Mondo sanafu olwakayo wisdom gwe Mondo mumanyi Jose yali agamba nti Museveni bw'alya nenondya Bobi Wine banange nenondya nze njagala mwana mutajje nja kulya Museveni bwasiga Mondo bwayogera kati nga lwaki tebakuba Mondo eyo kati munno omudamu amuyita Mondo nga lwaki tebakuba Mondo eyo bagamba tugumiikiriza kaye wisdom ate tukkiriza nene Mondo basobola okugamba tukyagumiikiriza ono kaye wisdom tetusobola kukkiriza kaye wisdom nene Mondo kubanga weeba eyogera ogattako kaye wisdom tunakomawa emu tusooka tugikwate ebyo biraba kati kankubuulire bano wakyali tebasobola kukkirizayo muntu ayogera ebyo owokubiri kyobola tufe twetolera ano mu Kampala ewali security muganda anti Mondo ayagala nnyo okucyakalamuzi woteri bitya kyonna biri giyiikayiika agatono producer emirundi ng'ena Mondo alina kilo 405 kakati yenna akankana bamutuusa mu komera ne bamulinnyako oguguto guti n'alabanga inafu bamuwanika ebigere bwati kakati ne bamulinnyako ogugatto okumala essaawa ezo Mondo n'agabwe munta wano sibiddira batuusa mu komera nenkwata kasetezi nemmira bwenti nabbi omukazi nemmanya otegedde kwe bantuusa mu komera nenkwata kasetezi nemmira bwenti nemmanya kati ekijja kijje nemmira n'akalinda kankala nemmanya nebansala nebankuba kati nenninda bwenti paka kumakya oba bakusula bankuba nebirala nakumira bukere ndogo kivenako nemmanya kati ono omukyala nabbi omukazi oyo anti bamuvunana kimu kyenkugambye tosobola kuŋŋamba nti nabbi omukazi omukutte yali avuga Siraje muddusa Uganda ye nagamba nti ono omusajja bba wa muganda wange era atuyamba yankubira essimu mbavuge ebisigadde nali simanyi naye n'omuvunaana kati ate nga bano abasajja bano bakusibako omusaba ga conniving iye ono yali because I didn't know this guy is a suspect I didn't know
Because you are not concerned. Because I'm not concerned. Ate mulamuwo. Balina kukuba bana basajja kati kati bakugunda ne gwagana ogenda naye mu buliri akugundira awo. Onabbi omukasi atunula obulungi. Si yagamba mbutalina sirimu. Anti ebyo natulina byo anti bulimba bwawa tulina bika kasanga tutuuse wali. Naye ekya Mondo sokolinde nabbi omukazi oyo naye alimu olukozi lwa ssente. Ne Mondo musajja wattu olaba kuba Mondo nga kitaawe yali mulwanyi wano. Mondo akoledde bakyali alwakwa tebasiima. N'ekintu eki kukwata ku Bobi Wine. Bobi Wine. So choliko zandibangeze ensonga lwaki Mondo awawanguse mu Uganda. Yes ogedde. Ate ziriwa goba kusiba kwati omusango nti wagenda mu church kwangubule nze nange basobola okumpita ewantu nga nze kwogera bangamba tukusasudde ssente besi jangu oyogere ku baana oyogere eri abavubuka nize nenjogera nenvawo ne bajja ne bankwata nti wabadde oyogera mu babbi oba mu bali b'ebisiyaga ne bansiba. Nagambako omusajja omu ne mugamba mu nsi nga weetuuse instead of okuvuma bali b'ebisiyaga nga olinga ayagala obasalako emitwe ebintu ebi learn to live with them wagenda babuulire oba balekere Mukama netugenda basalako mitwe. What do you want us to do? Actually as a mundu zos tunuliza bali b'ebisiyaga singa ositunuliza bana abatubye singa otuyamba nabo okimanyi aba government bano batubye tineddagala lina okubaawo mu kawempe mu ddwaliro abantu lunaku basobola okuba abafa 10 nga tebalina kufa. Taye wamanyi kankuli ndi mukwano gwange abana mukwano abisemanya bonna mikwano gyange naye President Museveni wamusabira wano n'omugamba another hand of God yetakisa mu kaluluke era yabaddemu naye nze musabira kintu kimu era tujja jjogerako giwulire naye nze tutandike nga talanakulayira bwana banga yawangudde simanyi nagamba tulindeko weeks ezo nga 2 nga kakkanyo kuba kakati naye alinga kakati nnwaka yafuuse cyuma akyuka wali musajja asobola okuba ekyuma olabako bakawushengo ddaawo nanti kakati ayina inspiring somebody to replace him before it expires 100%. At the moment is getting expired. Bw'olifuna chance n'otulwako ne President Museveni. Ate nyangu bebibuuza yeebuuza n'okwebuuza. Naye ababimanyi ogenda bimubuuza. Teri muyeekera ali mu kaliba ya President Museveni asuubira kuva ku bukulembeze nga tafiiriddeeko. Palala papapa. Bonna balina okusigala nga bali ku kintu kitokota. Otegadde kyenkugamba. Teri muntu. Era Katonda alina tuyamba buyambi na muntu mulala abazze neteri muntu ali mu kaliba ya President Museveni muyeekera alowooza kuva mu bukulembeze nga takoze eki oli ngamba kyovula batya nnyo bano abagamba nti balina plan B atya nnyo abantu abakolagana n'abazungu nga Bobby atya nnyo abantu abalina weevu nga Bobby negwe otegedde kyemugamba kati wogamba plan B asologawo yagala kunkuba sasi yagala kumpa butwa nanti rabadaba stay anti kati jatya kubanga Bobi Wine teyagenda ko mu somero ly'ekisomesa political science nti okola bwoti nodda wana ebintu bye byebyo ekyokubiri gotolaba nti ekire bwekiti ekya anointing kyakyuse naye abakiraba kati gonooleta babugembe bamondo bapasa bonna abamusabidde omu yadduse n'abala bajja kudduka bugembe ayina ebizibu kyebamukoze ku social media twakirabye yetonze yagambye anti kyenkugamba nti kakati gwe osobola okuba nga booleeta bye bafuna ebizibu gundi otegedde dokita omanyi waliwo ensonga ziyogera nange nekinetagisa nsokeze ekoze anti gwajjoge ne bapasita bonna bazze ne basabira President Museveni why is it that bafuna ebizibu mbonye nja kugaa ekizibu mbonye kyafunye ne Facebook another hand of God yetagisa kati nkyenkugamba weegendereze Bobi Wine osobola okuba nga okwata kwa anointing ng'ojja kujja eno oveewo n'oguzibu bwe guti gukulyewo gulye mikwano gyo gyasabye I think from next time ogenda kutandika program gyetudda mu luzungu mu Luganda kakati abazungu badeveloping interest no problem naye mulamu abaagala okunjogeza oluzungu mumpe ku ssente temwogera bwogezi lusungu nabaddeyo gali najja nambuuza programs manager buntu nyankole
ne mulinda n'amala ne mugamba kati gwe Mr. Katika nkubulire genda obuuze n'abakufaanana nze okwogera olunyankole mulimala kumpa ssente nakwata mu nsawo bwati ne muga ssente zenjagala bazikolera cheeki abadde akwa zino 2,000 ne mugamba gwe nzira wano njogera olunyankole nga tenakumpa mitwalo gya $3 gasiya yogera nnimizo kaya sibula abatulaba we shall do that. Don't worry about that. We shall. No. Anytime batwende mbomukanga. No. Yes. Tujja kutandika. Baganda mbomukanga tuyingirawo anytime. Je tusoko kugenda egenda kuba UK. Tujja tusolo kusasana kawo mu Germany. Ate sagala bantu be UK gambo tuko gambe banange kakati ate pa dina. Ojja kulya nakuwuliriza. Ate tubago. Tubawene ebibuuzo batubulire kiki kyebalooza mu Uganda enso jija ne bemupiba nga ababayisemu abampagira jija n'abayimbi olyoka olabe shoku kwa saa mwenda ogw'ekiro entrance tujja babulira kale masabudde production manager mutumidde Big Masavu mutumidde nnyo abatuwagira Shamimi Sweet Baby mutumidde nnyo abuzeho leero na buli omu nawe kutumidde atapuna pera batukumire musigale ku the flashlight channel mwera